sawa zalinga 8 nezigwa 8 n'ekitundu ya kusaawa mwenda bwe ba mane bukwata yakakumya odda sawa mwenda sawa mekeze kiro ezemisana misana yakakumya mwenda banga 15 minutes nga mkomeza wano wansi zaita luza kumacha yajja kumacha yakomyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto no wansi omule kumale gukwate wait like 15 minutes omone gukwata nga mazo okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulaba ko bano ngajjawo c'est the first time temwamanyako like enkolagana yena n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali abula okwate Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, twebaza okutugobera ku Good Talent. Ne leero mboozi ya nnaku maziga kyenyizo bagamba jajja Bini mwe nambadde mumanyi bulijjo ye Lukonge Ivan amanya agaddala. Nze nganze mbadde mmanenjawo kumala akaseera paka weebuzaabulizaamu mukubaawo mwaka guwedde mwezi ndoza nga gwa mukaaga we namuteeramuuko naye amawulire gemba wasi malungi jajja Bini yafudde era yafiiridde mu muliro ogwakutte ennyumba gye mulaba wano bayitawo kawempe ki kawempe jinja kaloli wantu li bayitawo kawempe jinja kaloli tuyimiridde kuki kunjoki wewali kalina kunjuki wewali kalina yakutta omuliro obudde zabadde saawa nga mukaaga sawa 10 ez'akawungeezi muliro egwakwata ni jajja Bini yalimu n'abawala abalala babiri be bantu basatu so omuwala omu ne jajja Bini ne bafiirawo omuwala omu ye waali police muinanga suspect tugenda batongera okubawa emboozi zino naye gwe mulaba ono gwendi naye ono Joshi muyimbi era abamu ku bayimbi benkola nabo nga nze manager waabwe era yabadde asinga ennyo okuwangala ne Bini akaseera kano nga nze ntambudde ngenze mbyange ebirala naye simanyi ebigambo bituweddeko jajja Bini afudde alese omukazi olubuto lwa myaka 5 lwa myezi 5 manya tetumanyi ngeje tugenda kunyonyola mu family taata we tetumanyi kale tuli mu mbeere yakatu ne tugenda ku police kawempe but we details because yajiya muliro kulwokuna kusawa nga 10 ez'akawungeezi police nejja ne bakwatira wano bangi ne ffe tubadde tetumanyi so tugenda tukyamula ntandika okumunoonya ne tukozesa ways zonna paka etuguse ewali ennyumba eno so tugenda kawempe ku police kubona babadde batunoonya tulabe naye twogera jajja Bini ze embuyaga ezikaze engoye era yafa nasooka bulwako abeewaabwe nze Sonko Muhammad Joshi kiki tutandikidde ku ki simanyi embeera ya nnaku nnyo naye tugeza kugobya tulabe emboozi eno gyegenda okuggwera yoyo yennyini ekifaanyi kyekyo ne mulinde kukuba amasimu yakakuba tobakubira tokuba osindise message mulinde kutemukuba soko jemuloko ati bana bazotoba tunyenya soko jemuloko kiki ne kijjamu yoyo yennyini ejja onagwana ne suda nga wengi mwali mumanyi yajjawo ko wanene emisana omanyi mutuyambako feterende tugende kunyonyola abeewaabwe tubabuulira matata wamaze emyaka 3 nga tamulaba mumu abatutaasa otwala ino information tunagenda ku police yajjanga mugenyi sembirako ko wanene omukyala tunyonyola baddo gamba agenda kukuumulire bino in fact si bibi netunyonyola mugambe nti yajjanga mugenyi wabula nze kyemmanyi bamuyita bwisi yajjanga mugenyi omukyala talina nawe osobola obulwa omuntu ekyo ate ono omuntu mukulu yetegera nawe osobola obulwa omuntu wabula nze njogera amazima kulaba oyo muvubuka nze namulabula bigi ngaakutte mutabani wange ng'amugjeyo waggulu n'amukomyawo wano ku dduuka kusawanga mmeka sawa zalinga 8 n'ezigwa 8 n'ekitundu ya kusaawa mwenda bwe ba mane bukwata yakakumya odda sawa mwenda sawa mekeze kiro ezemisana yakakumya mwenda banga 15 minutes nga mkomeza wano wansi zaita luza kumacha yajja kumacha yakomyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto eno wansi omule kumale gukwate wait like 15 minutes omone gukwata nga mazo okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulaba ko bano ngajjawo c'est the first time temwamanyako like enkolagana yena n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali abula okwate balina okubuuza buli kintu jaffe tukyebuuza baali bazze kukola yoyo mwenyini banaye tetumanyi nge gyetugenda kunnyonnyolamu ki bantu ba
Niyo mwenye ukaina mulaba. Bamuzaala Kayunga gye bamuzaala. Naye leero njogedde ne taata we n'agamba amaze emyaka ng'esatu nga tamulaba. Naye nze mbadde mbeeranga naye n'abalala. Alina omukazi alina olubuto. Muganda w'omwali bweru. Tumanyi. Kati mugenda ku poliisi Kawempe. Poliisi Kawempe mpozi wetudda ku kkubo. Wali mabega. Omusibe bwe yabadde. Ono yafanana. Kati tweyanze tujja kwongera. Sorry. Ubanye nsonga ogwawo ne bannamawulire ne batabaawo. So kwatemu otukolebwa